Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamusiza mwenna bakatwegattako amanya yenze Faro wano wendi ndi ku SS Hotel. SS Hotel esangibwa wano nankulabe Kikone abemakerere wonna wano mumanyiwo. So muganda wange yangambye zije nkolerewo ka interview. Ebintu bya biri malidadi sana. Abasajja ba mulembe nnyo. Shene report by Sozo Property Consultant bagamba oboyi nabyo tunda ebyawakanga biri mumbeera nnungi bakubireko katikati babirenga babikima. Ebyawaka tutegeeza TV, fridge, motoka, poloti, dola tugende byonna byomanyi ebyawaka bo nga bikozeseddwako nga biri mumbeera nnungi wakubira bukubizi bone babikima. Kati baganda bafa ba Coffee Roast Academy bo bagamba bali awa Abu Dhabi bagamba genda yo bakuyigirize barista skills bakuyigirize coffee profiling oyige kyebayita latte art skills oyige kyebayita manual brewing skills. Bu skills zibono bukuyamba okukola emirimu Abarabu bataddewo emirimu awo nyina ejja mu hoteli zineza zi 5 star 7 star enkambwe ng'otabula bukyayo obwo bwabagagga bataikoni so bataaga babikolamu naye nga balina ebikugu temuliiwo. Tiger wali awo Abu Dhabi ko Airport Road ko Al Wahid Mall mukubireko aberenga akukola ki niwo Kampala osobola mukubira nakwasaganya ne mulaba engeri gye mukikwatamu okitegeera nova mu bintu ebyo by'okugira. So wano wendi ndi ne muganda wange mama amanya Namatovu Caroline okuva Kalangala Bukasasize. Otyo kati ensonga ezitulese wano eza Namatovu Caroline anoonya taata we yagenda e Sweden. Taata yagenda e Sweden amaze emyaka tebamuwuliza tebamanyi kikyaliko. Kati baganda baffe bano abali e Sweden bino ebintu babiraba era wano wooli watuufu. Sweden, Canada, US, simanyi Abu Dhabi, simanyi Dubai, worldwide eno platform ki ntuufu. Kati soka weyanjule tugende maaso. Aina bagambye nti nze Namatovu Caroline okuva Kalangala Bukasasize. Otyo Taata gwe nnoonya bamuyita Mr. Lubega Colonel Craig era nga yaliko omukubi w'ebikonde mu kampuni gye bayita Amfa Finance. Yagendayo akyali muvubuka nasuka nakubirako mu ttiimu eyo olwagira nafuka ojja kugira ku mask boti baberenga bakulaba ne taata we aba agambe nti yoyo muwala wange kituufu annoonya. So taata we yali mukubi wa bikonde mu ttiimu gye bayita Amfa Finance. Yali ekubira we mu Sweden, Stockholm City. Nga naye Munnayuganda? Yali Munnayuganda. Kati yamalamu ebbanga ng'akuba ng'akyali muvubuka. Banze ng'omuntu yaŋŋamba nti yatandika okubiramu ng'alina emyaka 17. Ogambye ttiimu ki? Amfa Finance. Amfa Finance. Yes. Ekyaliyo? Simanyi oba ekyaliyo kubanga nzisige nange so Sweden. mu biseera bye by'obuvubuka ng'akubamu otyo. Kati we yagenda ng'akaddiwa ng'ageza akola nga takyasobola kuba ye nga ye n'afuka kooki. Mu ttiimu eyo yennyini Sweden? Stockholm. Anti Stockholm kye kibuga ekikulu. Yes. Kati nga gyakubira era yatugamba nga nti no gyakubiramu ng'era n'esaati azireeta n'atulagako kuliko Amfa Finance. Kitegeeza no yegundi gye yali akubiramu. Okay. Kaakati nga tetunagenda wala. Yabazaala abaana bameka? Mu maama wange tuli basatu. Omu bamuyita Mirembe Frida ye alina emyaka 16. Otyo? Nina emyaka 21. Olina emyaka 21. Otyo? Naye ye anzirako alina emyaka 16 bamuyita Mirembe Frida. Then waliwo n'omulenzi wezize emyaka 15. Bamuyita Muwonge Mike Mukasa. Naye waliyo abakulu abalala babiri. Mbadde ndakugamba nti yegwe mukulu waabwe bonna. Bano abamaama nze mukulu. Naye waliyo abalala abakulu waliwo omuwala bamuyita Nansamba Sylvia. Then n'omulenzi bamuyita Seguya. So taata wammwe ono mwabeeranga naye Kalangala kuba olinga ngamba nti ye yabeeranga nnyo Sweden ate nga yabeeranga nnyo Sweden naye nga at least mu mwaka ng'ayinza okujja omulundi nga gumu oba ebiri ng'ayinza okujja nga mu June, July
makati mwaka awo ng'ayinza okujja n'akyalirako ku ssomero ng'abeerawo ng'omwezi gumu n'agenda. Then December holiday towards Christmas ng'ayinza okujja nga 23 n'abeera naffe ng'omwezi gumu n'addayo mu January bwatyo naye nga yajjanga buli mwaka. Okay, kati ekalangala eyo gye babazaala oba kuba mpulidde ekalangala n'Entebbe? Kalangala tubeera ne maama waffe. Maama wo akuzaala. Kalangala side kyawo? Kalangala bayitayo ekyalo bakiyita Ndikano naye ng'ekizinga specifically bakiyita Bukasa. Bukasa. Okay. Kati ate Entebbe tegeeza tataamu alina amaka abiri. Kati Entebbe yo kali waliyo ennyumba naye tetubeerayo nnyo kubanga ebintu byaffe ebisinga byetulunda enkoko biki biri Bukasa. Biri ku kizinga. Ku kizinga naye eno twagizimba kugamba nga tuba tuvudde eri nga tujjako eno ne tubeerayo okwo nga tulina obwaka nga zitugenda ku ssomero oba tulina byetwagala okukola mu kibuga bwekityo. Ng'eyeeno omugjayo buzi. Nga tujjayo buzi nga tuvaayo nga tuggalawo. Okay. Kati lwe nasemba okumuwuliza yali 2018 era gwe mwaka gwe yasimba okuva eno n'agenda kubanga yasooka nga agenda continuously then waliwo yatuuka ekiseera nga sente nga zikendedde n'amala omwaka nga mulamba n'ekitundu nga tagenda gwe omwaka gwa 2017 yenna teyagenda nga takyalina sente. Then mu 2018 nali maze form 6 nali mu vacation yange. Kati nafuna sente netufuna tiketi n'agenda. Kati natukubirako essimu lumu natugamba nti no natuuka bulungi bwekito naye ezo essimu tezaddamu kola ki kumanyikibwa tezaddamu. Kati lwe naddamu okumuliza wali wayiseewo era mwaka mulamba yali last year namuwulizaako omulundi gumu yankubira essimu n'aŋŋamba gye ndi bulungi naye essimu gye yankubirako kyakubira mwaka ki? 2019 yakubirako. Yankubirako ku ssimu yange. Nga lwamaze emyaka emeka? Yali amaze omwaka ndowooza nga mulamba oba gumu n'ekitundu kubanga lwe yalinnya ennyonyi yali 2018. N'atugamba nti kati ngenze natuuse bulungi tetwaddamu muwuliza nga tuzikubako teziyitamu. Kati naddamu awo 2019 yankubirako lumu nali ku ssomero n'aŋŋamba nti gye ndi bulungi era essimu eyo teyasaddamu kukola nga n'ogikubako nga teyitamu ng'ebeera kuleetera voicemail mbu lekawo message webityo nga byagamba. Kati waliwo omukyalo omu twali tumumanyi kale maama azaala ddadi akyaliyo mulamu. Akyaliyo mulamu. Kati waliwo omukyala kale ye amulinako oluganda yamukontaktingako lumu nga togala kumanya whereabouts za ddadi n'agamba munaye nze sikyamulaba simanyi ki kyakola ki kyaliko abeera Sweden. Natugamba nti ndudde okumala akaseera ate ddadi ye kennyini waliwo lwe yatukubirako okwo era ye 2018 eyo ng'agenze n'atugamba nti mbadde admitted okumala ebbanga yali wayiseewo like 6 months nga badde admitted nti yali afunyemu mental problem naye n'akomawo ye kennyini nga yatukubira yabakubira n'abagamba nti was admitted nti yali takyabitegeera naye n'avaayo ng'ayiseewo ng'emyezi 6 n'atukubira. Kati ne wayita ebbanga 2019 lwe nkugambye lwe nasemba okumuwuliza lwali mulundi gumu yankubye n'aŋŋamba nti gye ndi bundi bulungi namugamba naye essimu zo nga zibeera nti twali biki kuba namugamba nti at least afune essimu ng'eri ku WhatsApp nga tusobola oba okukola voice bundi naye nga ye alaga nti talina interest naye kireka ne ŋŋamba oba talina interest za bino bi WhatsApp kale nja mukubiranga direct oba sikyo yawe ojja kunkubiranga direct nga nsobola oteekako airtime ng'oba 2,000 mba nsobola omukubira naye nekyo nekirema ebbanga ne liyitawo. Kati waliwo omukwano gwe yali yamuyamba n'amutwala e Bulaaya omu ng'akubirako maama waffe ng'amugamba ekituufu ekiriwo omwami baamutwala mu nursing home eno gye bakuumira abakadde okwegamba
psychological problem gye yali afunye yagenda yeyongera ndooza naluzinga ne memory ne bamuteeka eri ne bagamba omuntu ekakkirizibwa okumulaba alina kubeera nga mukyala we oba mwana we nga yamuzaala. So yafuna mental problem ne bamutwala mu ddwaliro. Okay. Ne bamutwala mu nursing home. Eddwaliro eyo nga babagamba liri side ki? Era mu Stockholm? Mu Stockholm mwennyini naye wookebera ku zino zigugo bagamba Segeltorp. Kati muganda wange Eddie Mezaya gwali awo Sweden. Eddie Mezaya waliwo muganda wange nkwerabidde baganda wange Rose naawe oli awo gundi Sweden. Bifo bino Segeltorp kubanze mmanyi eri gundi Noro shopping nemmanyi no Stockholm. So kati ye ali Segeltorp. Yes, it is the exact area. Kubanga woteekamu erinnya wali mu Google. Abali Sweden mutuyambeko. Woteekamu erinnya lye Colonel Craig Lubega. Bakulaga nti Segeltorp kyekifo kusinza ku Google Maps. Naye ekizibu ekiriwo simanyi kusoma Luswidi biki bye baleeta naye nagezaako okutranslatinga nga nkozesa app esobola okutranslatinga from Swedish to English. Naye nga bandaga nti ali mu nursing home kale ebimu nga era translation era tebikola bulungi nga bangamba send him flowers kitegeeza nti nno musindikira ebimuli muna abantu b'ebulaya baagala nnyo ebimuli nga bangamba send him flowers, send him a gift naye sinanga egyo nkikola byo byenasobola okutranslatingako. Kakati oyagala buyambi ki kuba kati ffe wetuli abeeri Sweden bo bakulaba buli kimu bakiraba ogambye amannya yaani Colonel Craig Lubega. Colonel Craig Lubega mutuuze Sweden oba yali tannafuna butuuze yabagambanga atya? Yamalayo ebbanga ddene. Okumalayo ebbanga oyinza okubeerayo ng'omalayo naye ng'oli mu malawundi kubanga ekisooka yagenda alina emyaka 17. Otyo? Saawa eno ali mu myaka nga 62. Musajja mukulu. Ali mu myaka nga 62, 63 awo. So ayinza okuba mutuuze. Naye bw'abeera ng'alina location wasanga anyway simanyi we kibeera omuntu okubeera ng'alina location kitegeeza aba amanyiddwa. Ku Google kwaliwo muteekamu? Iyo biteekamu. Nika kati nsolo bikulaga. Muteekemu. Wana bi screenshotting. Bw'oteekamu baleeta gundi waali. So baganda bange omukyalo ono tumuyambe omwana ono tumuyambe anoonya taata we. Baganda bange bali awo mu Europe awo abali Sweden tuyambe ku nsonga zino. Tumuyambeko omwana ono anoonya taata we ayagala tegeera taata we mulamu taata we ali kuki taata we kikyakola bwe biba byagaana taata akomewo si musango akomewo e Kampala kintu abantu bakakkana emitima naye kati abaana baabano omwana we wuuna amunoonya tamanyi kigenda mu maaso. Shene eri powered by Sozo Property Consultant. Tuli wano ku SS Hotel enankulabye wano mu Kikoni okitegeera. So Sozo egamba nti gendayo baguze ebintu ebyo byonna byoyagala okukola ki okwejjako nga biri mu mbeera nnungi. So Colonel Craig Lubega. Craig Lubega. Segeltorp. National Surveillance Handfly 62R. Then luno Luswidi? Si Luswidi? So baganda bange basobola kati kikyoyagala muganda wange tukuyambe ekituufu. Ekisooka njagala kumanya wa watuufu waali. Obeera nti nursing home tumanye then ne contacts basobola okumukkiriza oba okugera ku ssimu ne tubanga at least tumuwulize eyo gy'ali. So you're looking for your father? Yes. Njogere naye. Tumanye kiki kubanga naffe ngewaka at least kyemmanyisa we n'okusinza kubanga lyamaze mu ddwaliro ate kubanga agenza atereera. At least asobola okugenda naffe kuba naffe tulina issues ezitutawaanya. Issue ki? Kati nga bino ab'ekika baagala okutunda ennyumba yaffe. At least tubeere nga twogera naye. Ababuulire ekigenda atubuulire kye tumanye oba munaye nti tukole bwe tuti oba bwe tuti kubanga mejjale okwogera naye. Mu nursing home tumanye
basobola okumuwa essimu webityo n'ayogera naffe kubanga eno issues nnyingi ebintu byajjako mawo nga tewakyalina kimu ebintu bye bitabuse yes baagala kubitunda yenyumba eri entebe esaawa yonna egenda naye ng'alina okusalawo alina okusalawo saawa yonna ennyumba ye ejja kgenda nawulira ate mpulidde nti tiwabeera mu nursing home oba yeta ongambye nti simanyi era maama we oba mwana we nti alina omukyali naye kati ffe tetulina busobozi obusobozi obuganda nti tugule tiketi tugende mama waffe takyalina sente era yatuweerera nze gwolaba wano ndi ku university esomera ku KIU nsoma busawo I'm doing diploma in clinical medicine. Oh, that's good. Yes. So I never they are footing up bills. Ela mama tuinayo ne jajja waffe azala mama majorly bebe twali tuinayo ne uncle naye uncle yafudde. Oh, that is bad. Uncle chiche mwagala majorly okwogera naye tulabe and we miss him. Yeah. Yes, he's our dad. We miss him. Kati okwogera naye waliwo ebintu ebibi ebyetaagisa ye ng'omuntu nga yabimala nga ffe tetulina bwogerero kubanga kati ngaabo baganda bebani tebasobola kuwuliza maama waffe bo baba bamulabanga agenda okola ki okubba obubbi so nga ate maama waffe yatuweerera saawa eno muganda wange anzirako agenda maliriza S4 brother naye ali mu S2 n'ozolaba kilasi ezo zonna zeetaagisa sente empitirivu nze ndwala ezo nabba balina okuntwala mu ddwaliro kati n'ozolaba ebi byonna so nga ate bali bo baba balowooza mu buli kasente tulina sente nti oba balowooza kati temuyinaako ku mikwano gye okubanga omuntu waba yabeeranga timuyina okuba mikwano gye gye mwali muconnectinganga naye ng'ali Sweden gye muyinza okuyitamu eyo mulabe panya teyalina mikwano gye mumanyi mukwano gwe twali tumanyi yali omu era eyo yatugamba ku kya nursing home yakubira mami waffe n'amugamba nti kyekino ekiriwo bamutala mu nursing home naye ye baali tebasobola mukkiriza mukyalira ng'amugamba you're not a close relative. So they want a close. Yes, they want either a child, biological child, oba a wife. So mumbeere eno because ne maama we gwe basobola. Mumbeere eno kiki kino okolebwa kuba ye kati waba ali mu nursing home ate mugamba nti mulina tiketi kati kyekituufu ekirina okukolebwa. For now, kyenyinza okusaba mpozi kufuna at least contacts. Okwogerako naye. Yes. Because obusobozi bwo obugula tickets tetubulina ge mazima. Tetubulina. Okay. Kati mwami Craig Lubega naye nsaba olagirira abantu abatuufu ddwaliro lino babalagirira we liri kuba abantu bange abali Sweden awo basobola okituyambako pengpeng n'avugawo n'atuukawo oba edimezayako bateekako abakadde bano lyabakadde eddwaliro lino baliyita Manskona Cavateret Run Clivataje biri mu Luswidi soko biragere ku kamera so lyeryo eddwaliro bye bagamba eddwaliro lyeryo baganda baffe abali e Sweden eryo lyeddwaliro omukulu ono waali naye tetumanyi bulungi abaana baagala kwogerako ne taata waabwe tebamanyi kigenda mu maaso kubanga ebintu byonna nga nawe omanyi ng'ogamba tolina kirala kyoyagala wabula kwogerako naki mwagala wuliriza taata wammwe bababuulire ekigenda mu maaso kubanga olaba ekisooka obuyambi buno kyekintu ekisooka kyetutalina obuyambi maama waffe si alina nti omulimu nti guli awo nti munene nti guwa ssente kuba just mulimu talina mulimu guli awo nti munene nti guwa ssente kati obuyambi bwokka okubufuna kizibu twaga at least twogeremu naye wabeera nga at least emitemu asobola obikoordinatinga netwogera naye n'agamba ntino nti weziba nti oba fees eziganye nti
twamukole kino naye talina omaaso olamukkiriza akola kikutundu nze sente esaawa eno zimpa mpitirivu yunivasite omwana ng'asoma busawo awe sente ate maama wo tebasobola mukkiriza abooluganda tebasobola mukkiriza taata mwe password ayinza okusooka okukkiriza ye yekka asobola okukkiriza naye ng'ate bo ate baagala bitunda bo ng'abantu bannange so tweyanza nnyo tweyanzege baganda bange zensonga eziri mu ddiiro tuyambe muganda waffe ono ogambye amannya Namatovu Caroline onoonyani Colonel Craig Lubega abeerawa Segelto mu Sweden yes yakamalayo emyaka emeka 3 uno nga temumuwuliriza emyaka 3 nga temumuwuliriza so mwagala muddemu omuwulirizaako ababulire ekigenda mu maaso so kitegeeza temuli emitima tegibali wamu tegituli wamu kuba tetumanyi oba mulamu oba si mulamu yesu wanene oguga esobola okulaga nti kino naye tosobola kumanya kikituufu kigenda mu maaso tosobola kumanya obulwadde batugamba korona yasinga eyo Sweden zizimu ku nsi ezisinza okubeera affected so tosobola kumanya oba kyoba ki ate nga naye emyaka ogira emyaka 60 bagamba gye gisinga obeera affected njagala at least oba akomawo andabe nkuba naatera okumaliriza okusoma mbuzayo omwaka gumu at least oba ajja abeerewo ku graduation okay so yakuleka oli mu kibiina ki nali mu form 6 yakuleka so baganda bange basobola okutuyamba okufindinga taata w'omwana ono waali ali Sweden abe Sweden awo muganda wange Aisha oli awo Sweden Aisha kola ku nsonga z'omuntu ono Edimizaya ne Gundi ne Rita mukole ku nsonga za mutuyambeko kiringa nze kuŋŋamba nti noonya omuntu wange ali awo Kampala naye ali ku case clinic nkugamba bugamisha case clinic kanennyawo ŋŋende okitegeera ŋŋenda ne mmulaba so baganda baffe abasobola tuyambe talina buyambi bwabasaba wabula abasaba busabe nti abasobola okumuyamba ne mumuconnectinga ku taata we bawe enamba y'essimu tuve wano enamba bayinza omufuna ng'ate bakwagala eya Airtel 0703 22 998 zisome zonna then MTN 078 9413 913 soma ZM Airtel 0703 22 998 so beerako plus 256 fetutandisa plus 256 70 703 22 998 tweyanza nnyo tweyanze mwebale nnyo mwebale ddala omukyalo ono atwavalinze kuva Kalangala eri Bobi Wine gye bamukwatidde Kalangala kati Kalangala wala oyita na ku mazzi ayise ku mazzi okutuuka nze yabadde alina okugenda naye program nezinkwata jjukira jjo wabadde Bobi Wine kati nga nina okugenda kati nga amazzi bagasazeeko abasajja abadde bagasazeeko Kalangala kakati nesisobola nze genda ye natravelinga naye okuva Kalangala okujja Kampala baganda bange kulinnyawo either olinya ekidyeri oba olinnyawo akaato walako kati gyavudde najja eno tukwataganire wamu tumuyambeko tubeere nga taata we tutegeere ekituufu bw'abanga yafa then tutegeere ekituufu naye webanga Google ekyatulaga bwekyo kitegeeza omusajja waali naye ayinza okuba naye abanoonya ng'ate n'ennamba zammwe tazifuna naye ekintu kino twateekawo platform eno fere nga tuyambirako abantu baffe babeere nga beegazaanya mu kintu kigati mbadde nsaba baganda bange mwenna abali awo mu Europe abamumanyi abayinza osiketchinga omusajja ono nga waali mutufunire ayogereko neeno because ebintu by'omusajja babitwala poloti ze bazitwala amataka bagatwala enkoko ze zonna ze yaleka buli kimu n'embuzi
abantu baagala bitwala ab'enganda mubamanyi ogira oti ne bategeera nti tebakyakufuna temukyali mu connection nga batandika kyankalanya kati maama w'abantu yali mu buzibu akazito kamuliko sikyo bakuteekako enkokola simanyi toli wa wano simanyi bekibiki okugira oti nga bakuba nga bakujja mu bintu so yalina okukola decision either ebintu by'abaana be oba ebintu bya famire mukazi n'abaana be kati yalina password kati talabikako kati ffe tukole ki bannanga bali Sweden mutuyambeko tubeere nga tuyamba famire eno muganda wange enamba azikuwadde mukubireko bw'oba tomufunye kubiranze nja kuba connecting naye namba azikuwadde twenze nnyo tuyanzike tubadde wano ku SS Hotel wa muganda wange kafuka kamalidde nnyo kalungi nnyo ne bukipusibwawo bulungi nnyo mbuliddeko jangu weyagalemu omwaka guguno gubadde gutufuukidde ekintu jangu wano weyagale Masembe olaba yasuzeewokko nga yeeyagala kati gwani okisegere so hoteli weeri wa muganda wange ono mujja ne mweyagalamu Coffee Roast Academy bagamba nti muganda ngendo oyige ebintu ebyo oyige latte art skills oyige barista skills oyige coffee profiling oyige manual brewing skills oberenga oziyiga zibeere nga zikubeeramu ofune emirimu ofune kasente byebiriko kati awo mu UAE byebiriko muganda wange dduka bwe namba ziri ku scroll awo Biresh Tiger Sharif aberenga kwasaganya ne oba Kampala yakwasaganya embeera nga mukwatagana tweyanza nnyo tweyanze Gesozo big up on yourself webale nnyo bali ddala tuwagira mwaka gwonna ne guno tukusaba oberenga otuwagira tweyanza nnyo tweyanze